Pastor Bujingo va ku Lwasa ogenda mugwako si ye yeka n'abalala babo bajja ye lwaki bajja wooka bagenda awalala tebamanyi Pastor Senyonga jali bagende eyo oba bagende wa Pastor Kakandi lwaki bagende wa Pastor Bujingo anti Bujingo yamuyita ngamuyitira ki kakati nze nkubuulira era naawe katuwetaaga kusabirako Pastor Bujingo wetaaga kusabirako musajja wa Katonda byakuyingidde ebizibu bya Lwasa bizibu nnyo olaba abagagga banne balina bamuliko tebabimanyi olowooza abagagga banne olaba wali wamuliko abakyala abamwagala nga bonna bamuliko olaba wali wamuliko gwe lowooza talina kanisa gye bamubatiriza oba ekereziya Lwasa olowooza tagirina bafaza kibi tebaliyo eri olaba bamukwatako kakati omusumba Jumba Sylvester Jumba olaba amweta ntalako nti jangu nkusabireko omulaba oyo atamumanyi ati nze bwekamba buulire mugende mpola abasumba mugende mpola abantu bemusabira nze kankubwamba buulire muleme okwepanka wali omusumba juzi yepanka nti agenda kukoocha amasabo teyagwawo ekigo n'afiirawo gwe noosanga sitaani muveeko sitaani si wakusaaga kati nga tusibula Lwasa omusibirira ntandaki yeewumuzeemu Lwasa sooka obeera waka wakyali wakatooke kalye nkimanyi tonnakufumbira kefumbire musajja watusooka weteekateeke omanye obuzibu gye bwava bw'onoomala okubumanya va mu basawo Abaganda bakuteekamu otokukwongera mu birala ate ne gye wajja ebintu ebyakuleetera ssente olyoka ozikole nga bwe wakola omanye gye wabijja si wano we abantu bakuyamba ofune transport edde mu nguli Tanzania gye wajja ejjembe lizeeyo oba n'olizaayo tonogyetika ku mutwe zaayo ebintu bye wajja Tanzania tojja bisobola naye bw'onoddaawo okugamba nti obaddaawo simanyi ogenda kukola otya Lwasa ogenda kutufaako akabina kako kagenze simanyi n'olubuto kati nalwo teruliiko tokweruli walabye Lwasa gwe olubuto walulabyeko ati musumba gundi kati bwe yagenze walabye aleese ejjembe lyajje mu ngule Tanzania yalireese walabye alireeta naye talirina ati mwe kati Bujingo yalowooza asabira wano naye ng'oli ebirowoozo era biri ku jjembe limuli bubiri musuza teyeebase Lwasa sula yeebase limubanja ebintu tabiraba mubanja omusaayi abinoonyeza wagujja wabuze ati Lwasa ojje wa Bujingo banaye kati ayinza okujjayo no n'afuna akaana kabendi n'okugenda okulira nti ate baakasadaase mpozi kufunisa lubuto takyasobola kufunisa najja mu kyaki n'awasa takyasobola kufunisa lubuto Lwasa yena omugongo kati omanye omugongo guba mukulu mu nsonga ezo ati watuuse Lwasa musajja watu bambi kusabira mwami Lwasa kusabira Mukama asobole okukuza engulu naye zaayo ejjembe lyabendi newaleeta ng'omanyi nti onoolikolerako ebintu byakulema kubanga weerabira nosula mu biduula nodda ku bukazi obukuleetedde ebizibu ebituukidde awo kakati buubwo bukugoba bwagala kugwa mu malaka ati kyoba okola musajja watu weetetenkanye ddayo ku kika bajjajja basooke bakutaaseeko bakuggyeko biri ofune omuntu akunaaza eddagala ava ku bino ogenda okujja wa Bujingo waakiri ng'onaaziddwako emikutu gyaffe gino nate tubeebaza okuba nga mutwagala nnyo mutwagalira ddala nno bannange ffe tulina kituyinza kubagamba naye tubwakwasa Mukama Katonda ye yekka asobola okubagira abagala obatumirako mumpeereza amannya gammwe ku WhatsApp yange ne munsindikira amannya nti mwami Kwezi Ndigindi waba obaweereza obubaka oteekako nze gundi egindi mwenna nja kubatumira sirina bwe sijja kutumira nire mukulu tugume tugenda kwogera ku nsonga ya mukulu Lwasa yagenze wa musumba Bujingo ne bamuteekako emikono oluvannyuma lwa Lwasa okumutwalako ebintu bye ate Lwasa lwe bamutwaliddeko ebintu bye ne bamulangira mu lw'obwavu nga ne Jomaayi omwami Magandaazi Joseph Magandaazi nga naye bamulangiridde mu lubu lw'abaavu lukupe olowooza ekya Lwasa okugenda wa musumba Bujingo kiina kye kyamutaasizzaako kubanga nalabakokko ne Lord Fred Sebatta yagendako omusumba Lule nga musumba Lule akyabeera wali e Bukesa akafaayo ate musumba Lule akaali kasigaddewo ate nga akasaba Lord Fred Sebatta era Sebatta yaŋŋamba oba Sebatta mukwano gwange yaŋŋamba nti bannange nagendanga ew'omusumba Lule nti naye agenda okuvaayo ng'ate nakagenze nako bakamugjeeko
Owe Musumba Lule yayambalanga engoro ennene bweti yanga nti yayambalanga engoro bwati naye buli lwagira bwati ga mumpeeyo soda nga bamuwa soda naga nti gundi bwe yagenda okutya gundi sasula kasoda ako nti ne transport okumuza mu kibuga nkugambye obwavu bwe yamurekera ate bwali businga buli bwe yali nabwo. Yes, Musumba Lule kyali yenda akulabye bambi yafa. Musumba Lule yafa kansa w'ebyenda bamutwala Mulago ne bamulongoosa ebyenda ne byongera okuvunda ne bamutwala Buyindi President Museveni amwasende bamutwala Buyindi Buyindi babikulako mu bikuzibe bati ne biyiika ne balaba ebyenda byonna nga byavunda ne bazaawo n'amala wikimu n'afa era omulamu President Museveni yagujjayo ebwe kitalo nnyo kitalo ddala afudde mu ngeri eyo. Waliwo n'omusumba Sozi yabeeranga ku Kaleerwe naye yafa nga bamukutudde bitundutundu. So abasumba bano balina okwekyekkinga. Anti kaakati ekisooka bo balowooza tebabaloga naye ng'eddogo mugundi mweriri mu Bayibuli. Ate juzi nakola ka vidiyo ne mukulu Kasuku nembaga nti bane mwegendereza abasawo abafere abasawo abatuufu mbamanyi era waliwo abantu abankubidde okuva mu Amerika ne bayamba nimba connectinga ku basawo abatuufu. Kaakati abasumba abo naye n'abasumba begendereza ekisooka bo balowooza nti olw'okuba yakwata Bayibuli tewali asobola muloga naye bamuloga babaloga ne babaloga obusente bwabwe oli aleeta emitwalo gye10 nga kekaguwa kakati gwe n'ozitwala n'olowooza nti wamusabidde esaala gy'omanyi nti naawe ekyamazima okukola n'obutakola weewaawo gwe n'ogenda olinda masa ya Katonda kakati oli n'otwala emitwalo gye10 abantu bayita mu bizibu. Omuntu watuukira okujja gwe n'akuŋŋaanya obusente nga bwolaba bagenda House of Prayer n'atwalayo akasente n'awaayo siringi 10 siringi 2 siringi 5 enkya najja ng'asiiba awanisa emikono byanoonya bingi ekiseera bwe kinaatuuka ng'alaba tewali kigenda mu maaso ate ajja kutandika kuleeta ebigambo okukolima ebikolima ebyo bibi bituuka ne bikwata omuntu akukolimira. So ensonga eyo mugimanye n'ekirala abasumba bali kumpi nnyo n'abantu abasobola okubawa obutwa. Abasumba bali kumpi n'abantu abasobola okubawa obutwa kubanga okulwana kungi mu makanisa olwayagala yaba abeera n'abantu ono ate talina kati oli asobola okuwa ono obutwa kati aba basemberera bangi azala nga ayagala omusabire naye nga kyaliko ayagala kujjawo obulamu bwo so asobola okuwa obutwa. Ekirala nti abamu bakozesa abawala abali mu kanisa nekireetera obujja bw'abawala buli okukola ate fujjo ku basumba. Abawala abamu ajja nga amanyi nti kakati nga bwolaba omusumba Bugembe tanawasa kakati abawala bangi bamwegwanyiza mulimu eyajja mu kanisa ng'ekyamuleeta agala musajja kati ye takulaba nga musumba akulaba nga musajja we kati bw'ona obufunya akaseera nga wamwogera wamugambako ate n'ogamba ne kooli ye tomubuulira bino ebyokulokoka ye anoonya muki kyanoonya kye yajja okusabirira kyaze okunoonya kati ye alaba oli atwala musajja we kyagenda okukola ajja kutta oli naawe akutte. So mwegendereze ebintu ebyo. Bamukubidde essimu wali emukono nti jangu otulagula otusawule byatuuseewo abasajja ne bamusalako obulago kata mbeera ezo zakubafera kakati mwegendereza ebigambo ebyo ebyokufera abantu. Bwe nayogera ku bbaluwa ezisomwa ku marediyo nti zakifere nga bannumba kakati bakulumbira bwereere bannumba kyokka ng'ebbaluwa tebamanyi nti ate ffe tuzimanyi kakati tebamanyi nti ffe twabeeranga mu kompawundi nga weebali awo ate ng'abagira ali eri munda bo tebakimanyi ng'owaayo badde ki ati zakifere sife twagendanga eyeyitanga omusumba kyokka nga musawo wa Kinansi eri wansi nabbi Kisaakye yeyeka ate mutuula kungo yo yenyini mpozi eno yayitanga mutuula kungo eri nga yeyita nabbi Kisaakye naye nga tunga musawo muganda nga bajjula mukati n'agikola ati
twalina n'omulala naye ng'ontambuziza Kwezi Robinson ng'ontute wangi kagoma wali yakana okusasula sente z'ebirango n'entikka entwala yonna bajjajja bye yalaguza nemba kuba mu mmotoka n'agamba nti gwe Kwezi amayembe gange gagenda kukwata ne mugamba nti anze nnyina akasinga obungi nga mbimanyi byonna nti oyo takola mufere naye bwe bantuuka ekagoma wali n'agoba ne pikipiki n'ampa sente zange nenkwata ebibugo bye n'obimudiza n'agenda ate waliwo nejjana gye wantwala tugende tunoonya akamwanyi tukite emirembe tukirira laba nobompisa ku kanisa ne tukirira wansi tusanga wansi na mirembe bwe tuti tusanga omusumba bwe yali mukongo bwe muki omusumba no w'ekiviiri omweru Robinson tusawala shoji ngeno kudamu kola ne kasuku nze ndi mu biseera bisembayo abantu tulina okubabulira amazima naye kakati abantu bababba naye n'abatakola be basinga n'abasumba abakola abasumba abatuufu webali naye abasumba abatalina kye bakola nabo bangi abamu bagenda mu basawo baganda gye bajja eddagala ate ne batwala ate ne baroga abantu ate bali ne balowooza nti eyo kanisa si kanisa ebyo weebiri musumba Ssenyonga abyogerako n'agamba nti abantu abamu bagundi b'obulimba naye nga tanna gwagamba naye abamu babikola nze nkubuulira amazima ffe tubaddewo tubirabye naye ebyo si byebindeese leero naye embeera eri mu bantu ba bulijjo y'embeera eyo nonese Kwezi Robinson era nze njagala kusaba ba LC batandika okulowooza okufumbira abantu emmere eyawamu kuleeta ekisepi kyekinene oba duramu ne baleeta akarole k'enku ne kaziyiwaawo ne baleeta akawunga anti laba kyenkugamba ne baleeta akawunga ne bafumba obuugi ziwera saawa 4 ne bakuba akadde abaana b'okukyalo ne bajja ne banywa obuugi ziwera saawa 6 ne bakuba akadde abaana b'okukyalo bajja ne balya emmere abaana tebakyalina kye balya kusingira ddala mu bibuga omuntu ava awaka n'agamba kangende noonye ssente n'agenda mu kibuga n'asiba ng'azinoonya ssente ne zibula n'atuusa saawa meka n'akuma omwana talina kye yaalidde abaana basula njala abaana basiba bataayaya ku byalo tusale amagezi ng'abakulembeze tufune abagaga bali ku kyalo bagule akawunga tugulire ensawo y'akawunga Kwezi gula ensawo y'akawunga tugume gula ensawo y'akawunga abaana tubafumbire obuugi obwawamu emmere y'okufumba buli kinoomu tekyasoboka embeera etabuse abaana bagenda kutufuukira abaana obwana bugenda mu basajja myaka 10 myaka 12 bufunye embuto naye nga si mbuto ndala za chapati olwo namuwaayo ka chapati namufunyisa olubuto yes namufunyisa olubuto oli namugira bwati namuwaayo 10 lwakugula paadi namufunyisa olubuto kakati embeera yeeriweeyo mugenda mugira kulowooza nti abaana bamwe bali mu bikomera nti abaana bamwe basomera mu masomero ag'ebbeeyi nti abaana bamwe bali ebicepere naye ekiseera kigenda kutuuka nga tosobola kwebaka ng'omwana ono ataasoma omwana yayita mu mbeera eyo akufuukidde akayinja mu ngato nga yakunoonya okukubba ng'olowooza nti gwe tiwamufaako so tufeeyo ku baana emmere tugifumbire ku LC akawunga tukafumbire ku LC waakira abaana bafune ekyokulya abakulu bo tubaleke ebyensula kati nabyo bibi abantu babagoba mu mayumba waneekawempe wanoowoka n'abaddeawo mu Kampala Central mu Katanga n'abaddeeyo yonna abantu babagobye mu buyumba mitwalo 5 tekikyasobola kusasulwa omwezi kati bakoze bagenze mu makanisa bagenze ku mizigiti bagenze ku street ku nguudo kwe basula ekiro n'ogenda ku luguudo abantu basula mu bukutiya omuli ayingira akakutiya n'ateeka akalala ku mutwe mwe basula kyokka bazaaliddeyo n'obwana buli awo mu Kampala kyekibuga kyokka mu nsi yonna ekitaliiko abantu basobola okutuula ne bawuumula ekitaliiko nti mazzi ga bwerere osobola okunywako ekitaliimu nti isimu ya lukale osobola okubirako omuntu ekitaliimu nti omuntu agenda wali n'afuuyiisa ekitaliimu kwegamba mu Kampala ofa naye yali Constitutional Square nayo baagisibako abasirikale be baliko so omuntu mu Kampala ye waakufa omwavu waakufa twetaaga omuntu anayamba ku bantu ba bulijjo omuntu anasobola okuyiyiza ku bantu n'abantu olaba omuntu atambula naye ng'omugongo olubuto lwekwata ku mugongo talina kyalya talina kyakola ki n'obwalya nafuna kaalya bw'aba ayagala okufuluma talina waafulumira kubanga tewali toyi nti yabwerere teri kantuka bannange naye wetutuuse
agende kulwa Lwasa okyogera kochi yagendedde bwerere kubanga ne wa Bujingo gye yagenze teri nnyo kiramu kiryawo yagendedde bwerere nze nkubuulira amazima ate Lwasa agenda kukola Lwasa ebizibu yafuna okugenda ewa Bujingo okujjako nga aleese bonna abakeza bamukuba ensi Ekisirani nga bazze kubanga si yeyeka Lwasa tebyali bizibu bye bino bizibu byabakazi buno Busire Queen bwe yasinkananga n'abeera nabwo Obusire Queen Ekisirani gye bulina tobirabanga nako gw'omulabaawo obutambula naye okafuna n'ofuna Ekisirani nze waliwo yaŋŋamba nti omuba obeera naye ogenda kulaba ekiro nga ennyana etambula n'ebigere bwe biti waliwo oli yaliko ne Busire Queen omu baali bali ku buliri bambale n'agamba ajja kwetaala eyo ono nga tanaba kugira ng'otulo tumutwala omukono ne guwanvuwa bwe guti ne gukwata etaala ne gujjamu balibu ono yaraba omukono guwanvuwa bwe guti muri ku misambwa gyennyini gye muliko kakati okwagala abantu babwagale buno obuyimbi bajje mu show zaabwe bukozesa buli kimu kyonna omu bwebase n'emisota bwebase ne lubaale bwebase ne bajjajja ati bugenda okutuuka wali ng'Ekisirani gye bulina ng'olowooza nti weebaka n'omuntu nga weebaka n'omusota gwafuuka dde omusota omusasangule omusambo nze nkubuulira amazima era bw'oba oyagala kuba namwandu mbaakoba bwe bali lwaki olowooza tebafumbirwa ate nga bawala balungi kati bo olw'okwagala okufuna obutaala obwo okufuna abantu abangi bajje mu show zaabwe bakozesa ebintu ebyenjawulo yes bagenda e Tanzania eyo ne bajjayo amayembe ne bagenda ludawo ne Nigeria ne bajjayo ebintuntu bye beesibye muno bye bitambula nabyo bye bali nabyo ati gwe musajja watuva wano ng'olowooza nti ofunye Busire Queen nti abantu bamumanyi omuteekemu n'obusente bwo bw'omutadde muno bwona bugenda waliwo omu bagenda embalala eyo ne batuuka mu ruumu gye bagendamu bwe bamala okutuuka ono namugamba naye munange tuze wano naye neza okugula ekyokulya kikoze sirina oli namugamba kakati fukamira wano nafukamira najjayo eyirizi gye yali alina nagimukwasa mu ngalo namugamba sereta sente sente nezijjulanga mu nsonda bweti yali azibiriza bagasibiriza nezijjulaawo obw'etaano ne bujjulaawo nagagenda ogule kyoyagala ono n'agenda n'agula buli kimu kyonna kyayagala n'akomawo n'agala naye tobuulira omuntu yenna ekibaddewo sente zino n'okumala ennaku 5 bw'onoomala ennaku 5 ojja ozitwala ojja zikozesa kyoyagala ngako kagenze kakati ennaku 5 omusajja wattu n'abeera mu sente akankana sente zonna azirala zimusobedde atuuyanirira omanyi sente ziyinza okuleetera ogamba nti ntwala ongule ekintu zimutuma nakuti kakati n'atandika okutuma n'akuba essimu n'akaŋŋambeko ono mukwano gwange omu ye tajja byogera munaye nafunye sente empitirivu naye ngule ki ati bwe yamala omugambo tulo twamukwatira awo nadda ku buliri yagenda okuzuuka nga waliwo yadde 10 nga zonna zagenze ne bwe yali alina mu nsawo change gwe yafuna ku buli chips ze yagula ku mitwalo giri nabwo bwagenda ati mwe mukyali mwe mulaba omuntu akuwa sente nenga zazijja tomanyayo olaba omuwala kweza jja nakuganze sirina sente njagala nga bwende n'omugamba nze njagala obukadde 10 waliwo agenda obukuwa n'obwoliko bwa sitaani saawa yo n'abunona tobola abawala buli afuna sente babusajja babawa sente naye tewali atukolamu kintu ky'amagezi emotoka zikuba accident nogamba noga kiki ekiriwo motoka accident obuyumba bwonna ne babutwala butwaza musajja n'addayo okumala akati balwasa bano toyinza kumanya sente gye bazijja ez'abafuula abagagga toyinza kumanya sente zimu za sitaani abantu baleeta wano omusimbi ne bagugaba oli takuwa sente takuwadde zabwere anti kakati yasoma ddiini ki asoma ddiini ki kakati ye Lwasa mu kiseera kino kyaliko bambi kiringa omuntu afa amazzi n'agezaako okukwata buli kasubi kasanze n'akakwatako Lwasa ogenda nobona okulota emizimu egyo nga gyakutandiseeko tegikuleka oba olina okufa eitha weetuga bw'oba teweetuze gikuleetera Ekisirani n'oleeta emisangosango ne bakutwala mu kkomera n'ofiira mu kkomera walaba bakanso kasango baani gwelowooza osigalawo omizimu gino egigaba sente tegikuleka ng'oli bulungi amayumba gagenda
emmotoka zigenda abakyala bagenda oba omwami n'agenda oba buli kimu kyonna girina okukuleka ng'oli bubi tosobola anti girina kondishoni gikugamba nti tukuwadde sente naye ojja kutuwanga omusaayi kati gwe bw'omala kufuna sente n'olowooza nti ogenda kudoojinga ng'omusaayi n'otabiwa waliwo omuntu yaleeta ebintu alina okubisalira omusaayi buli wiiki naye yatuuka okusala nga takyalina byasobola kusala nga biweddewo nga byonna biweddewo ati sente gwe mwagala nnyo sente okuzimba arcade okuzimba apartment okukola biki naye bigwawo kyovana ne bannabyabufuzi abasinga tebawangala na sente kubanga sente bakozesa sitaani zonna zimugwako kubanga okuyitamu bonna abasinga babeera mu mayembe era mu biseera byakalulu Busoga ebeera ng'eri bize nnyo mmotoka tezigenda mbalala zigenda Busoga omusawo ali Busoga wano ate n'amanyi naye mbu bakola mbwe nawulira ne Tanzania gye bali waliwo yakolera ku Nabbanja prime minister omusawo yakolera prime minister mu biseera by'amabaati wano by'amabaati wano baali bamuli bubi najjayo ne bamugana ne bamuwa ejjembe ly'enkula yalireetanga buli watambulamu awandula amalusu ab'amabaati President Museveni tonkwatako mwabaleese gundi abagenda okugira ye tebamuyita na kumuyita ne polisi temuyita n'abiyitako so abamundi mbu mayembe g'enkulago ge Tanzania mbu akati neeno ebusoga eno ntozanyirayo era wazibu nnyo bannabyabufuzi abeera atudde entebe gy'atuddemu nga mwatadde eyiriza eri wansi enene bweti agyatuulako bw'oba oyagala ekyo gende w'omuroodi Elias Lukwago atuulira ddala ne kukaliba akengo genda gw'olabe katuulako naye nga wansi ekiri wansi muganda wange genda otuule mu ntebe y'olabe ate ebintu tebikwata bulungi ye bwe yafuna akasente nadda mu bakazi ate mulimu sitaani ezitakkiriza bakazi kyovola ne wano waliwo gundi Ireland tegendako musajja oba mukazi tetwalibwayo mukazi akati ye nadda mu bakazi waliwo sitaani ezigaba sente naye togenda na mukazi era olunaku lwozifuna bakugamba teweebaka n'omukazi kakati bwe bwagira bambi ejakirizi lyamuyitirira bambi musajja yadde kantu kaali kagira naye ng'ejakirizi lyalina akati bambi watuuse musajja watu yejjusa bungi bwe yagenda nabwo akati toyinza kumanya kubanga ebisiraani biba byanjawulo kati byonna byegatta era Lwasa nga tonaba kugenda walala wonna soka wenaazo wejjeko ebisiraani bakunaaze oba ddagala oba biki kakati ye omusumba ate awo alyoka akowoola Omwoyo Omutukuvu akukeko jjukira nti Yesu bwe yali agoba emizimu ku muntu gyagamba tulagewa giba girina okubaako wegiraga era Yesu yamaliriza gisindise mu mbizi era n'embizi nazo tezasigalawo nazo zonna zagenda mu nyanja kakati gwe ewa Bujingo gy'ogenda omuleetera ebizibu Bujingo talina gyasindika mizimu gyo mingi nnyo wakuŋŋaanya emizimu n'okuŋŋaanya emizimu mu bwala obw'enjawulo obusire kwini ate twakugamba n'olema leka kuleetera Bujingo bizibu akyali n'ebizibu baali bamuse naye abirina baali bamuse dreva we n'afa n'okunoonyereza simanyi kugye kwatuuka kakati musajja watu gw'ogenda ate gw'otwalidde ebizibu sooka bakunaaze jjawo obujega okimanyi ebintu by'obadde okola Lwasa obadde okola ebintu ebitaliimu n'ogenda n'obuwala twakugamba obuwala obwo bwolaba busindika amanyo agamusigaabwe amanyi ago bagaleeta buleesi ne bagateeka mu buteesi bwe bati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Musota ndayidde beene Cuucu nze nkubuulira amazima abasajja abo abakazi abo boolaba amanyi sigaabwe agamu bateeka mu buteesi bulimu obuntu bwe bambazaako bwe buti nga bumasaamasa akati gwe n'ogenda nti ogoberedde erinnya oli ku sitaani oli ku musambwa oli ku lubaale gwoweebase Lwasa bambi musajja watu namulabye era n'akabina akaweddeko namulabye nze ennyuma bwandi nendaba ng'atambula bambi neŋŋamba bannange anti kakati ate Bujingo musajja watu yakola ekiyabala ssente olowooza teyaliseewo kamwanyawo waliwo ke yalese akatonotono
bamuwa abamuyamba bambe n'abategedde waliwo abamuwaayoko naye ali bubi takyalina mukazi yagenda abakyala balinga balonzi abalonzi bakubudaabuda wano gobawaaka mwanyi bwogwa tewali addamu kulinnya anti lwaki mwe bunamawulire muyiteeyo gundi ono gwe yali naye oyo asooka mumuyite mumubuuze bya Lwasa mumubuuze kiki kyoliko musajja we yakwagala yakuwa ku sente guno ali bubi agenda muweeyo emitwalo 5 ati kati Lwasa yagenda ku dduuka yali tamuse yali ase Lwasa yali amuse yaveerina n'amutolwe yamulabanga n'amugwira abakazi bane sibe bamutaasa yali amubambe musajja watu yali atuuse ku nnaku olaba atuuka kugenda wa Nabatanzi amusabe akamwanyi yali amuse ane toyo muzibu nnyo simanyane toyo simanyane muzibu nnyo yali amuse obo kitegera naye gundi yali mutuufu kubanga omukyalo ono gundi yali mutuufu kubanga Lwasa yali agenze w'omusawo eggulu limu ndowooza ng'amugambye ebintu bizeeyo byava w'omukyala bw'ati yali abireese ffe twali tumugoberera yali abireese twakimanya awo kamanya kimanya kabonerawo waliwo omusawo w'amaanyi ono mukulu gyabo waliwo omusawo w'amaanyi ali awo kakati kamanyawo kabonerawo kimanya kabonerawo kumpi n'omugaawo waliwo omusawo w'amaanyi ali Lwasa ng'akeerayo ng'onaamugamba nti ebintu byavamu ono bitwale nga Lwasa abyetika ngalinya taki yalinya drone yalinya gwahagulya omuga gulya kato musawa abe masaka bamanyo bwemba nimba tuwali musawo awo wansi kumuga bakubesimo babajja kuweereza message waliwo musawo awo Lwasa je yasula navayo enkera kumacha sawa 12 ngakutte drone waliwo drone zive embararawo yagikwatirawo kukubo naleeta ekintu ng'akirina ng'agala kisule mu dduuka lya Nabatanzi najja nalyo naye yali atuuka bw'ati Nabatanzi yali ng'amulinze n'avaayo n'amulumba yadduka budusi musinde yadduka nakyo ati gwe abawala gwe bano tobazanyisa g'obatunda obutunuzaawo n'obalaba naye baveeko balina ebintu byabwe balina olumanyomanyo babateekamu ebintu Bujingo yeyongera okuleeta ebizibu infact Bujingo kati waali basooka ne baleeta ebizibu omukyala n'amunobako n'agenda ne baleeta ebizibu bye baleeta famire ye ate omukazi ye bwakuvaako famire ye ne batakwatagana na famire ye n'abaana naki ebyo tolowooza nti mirembe olina okugoba ekikolimo kyo nga tonna bakusabira Lwasa sabira ebikolimo ebikujja kwa mukyala sabira ebikolimo bigobe byokye faya ebyo ebikuleetera abaana bo butakwatagana nabo sabira ebikolimo ebitandisa okuluma okitegeera naye tanafuna yadde lubuto naye omulaba naye tali awo tateredde amaka ga Bujingo tegateredde getaaga kusabira okiraba teweesembereza bizibu birala bano balwasa baveeko sente gye baazijjanga teri amanyi gye baazitwala teri amanyi oli mu mizimu wakati we emizimu egyo ssebo togizanyisa gwe kankubule Bujingo tobeeranga bwomu ng'osabira abantu b'emizimu emizimu gigenda kutta nenkubuulira emizimu gye gikulumba gye gikubisa amasasi tolowooza nti bintu birala bw'oba osabira emizimu olina kuba n'abantu abawera olina kuba n'omukyala n'obeera n'abakadde mwena muntu ne musabira nga muli wamu kubanga bwe gujja wano ne gusanga essaala eno ne guddala ne gusanga amaanyi ag'ono ne guddala ne gusanga ag'ono kyova olaba obuzibu obwo busigala nga bujja mu kyaki omuntu n'agenda mu kyaki n'olaba nga kyaki enkya eweddewo egudde kyaki neegwe kyaki egwetya ennyumba ya Katonda egwetya n'osanga omuntu yalina ekkanisa neggwawo tobiyita byakusaagamu so njagala kusaba omusumba muganda wange mukulu wange Pastor Bujingo va ku Lwasa ogenda mugwako si ye yekka n'abalala baabo bajja ye lwaki bajja wooka bagenda awalala tebamanyi Pastor Senyonga gyali bagende eyo oba bagende wa Pastor Kakande lwaki bagende wa Pastor Bujingo anti Bujingo yamuyita ngamuyitira ki kakati nze nkubuulira era naawe kati weetaaga kusabirako Pastor Bujingo weetaaga kusabirako omusajja wa Katonda byakuyingidde ebizibu bya Lwasa bizibu nnyo olaba abagaga banne balina bamuliko tebabimanyi olowooza abagaga banne olaba wali wamuliko abakyala abamwagala nga bonna bamuliko olaba wali wamuliko
gworoza tanna kanisa gye baje bamubatiriza bekerezia lwasoloza tajirina bafaza kibite bali yeri olaba mukwatako kakati omusumba Jumba Sylvester Jumba olaba amweta ntala konti jangu nkusabireko omulaba olatamumanyi ati ze bakamba bulire mugende mpola abasumba mugende mpola abantu bemusabira nze kankubwamba bulire mulemo kwepanka wala omusumba juzi yepanka ntagenda kugoba ko kyamasabo teyagwawo ekigona afiirawo gwono osanga sitani muveko sitani si wakusaaga akati nga tusibula Lwasa omusibirira ntanda ki yeewumuzeemu Lwasa soko beera wako wakyali wakatooke kalye nkimanyi tonnakufumbira kefumbire musajja watusooka weteekateeke omanye obuzibu gye bwava bw'onoomala okubumanya va mu basawo Abaganda bakuteekamu otokongera mu birala ate ne gye wajja ebintu ebyakuleetera ssente olyoka ozikole nga bwe wakola omanye gye wabijja si wano we abantu bakuyamba ofune transport edde mu nguli Tanzania gye wajja ejjembe lizeeyo oba n'olizaayo tonodyetika ku mutwe zaayo ebintu byewajje Tanzania tojja bisobola naye bw'onoddawo okugamba nti obaddaawo simanyi ogenda kukola otya Lwasa ogenda kutufaako akabina kako kagenze simanyi n'olubuto kati naye teruliiko tokweruli walabye Lwasa gwe olubuto walulabyeko ati musumba gundi kati bwe yagenze walabye aleese ejjembe lyajje mu ngule Tanzania yalireese walabye alireeta naye talirina ati mwe kati Bujingo yalowooza asabira wano naye ng'oli ebirowoozo era biri ku jjembe limuli bubiri musuza teyeebase Lwasa sula yeebase limubanja ebintu tabiraba mubanja omusaayi abanoonyeza wagujja wabuze ati Lwasa ojje wa Bujingo banaye kati ayinza okujjayo no n'afuna akaana kabendi n'okugenda okulya nti ate bakasadaase takyasobola kufunisa takyasobola kufunisa lubuto Lwasa yena mugongo kati omanye mugongo guba mukulu mu nsonga ezo ati watuuse Lwasa musajja watu bambi kusabira mwami Lwasa kusabira Mukama asobole okukuza engulu naye zaayo ejjembe lyabendi ndewaleeta ng'omanyi nti onoolikolerako ebintu byakulema kubanga weerabira nosula mu biduula nodda ku bukazi obukuleetedde ebizibu ebituukiddaawo kakati buubwo bukugoba bwagala kugwa mu malaka ati kyoba okola musajja watu wetetenkanye ddayo ku kika bajjajja basooke bakutaaseeko bakuggyeko biri ofune omuntu akunaaza eddagala ava ku bino ogenda okujja wa Bujingo wakiri ng'onaaziddwako yakusabire bigendere eddala ate ofune omukisa kubanga ye Bujingo agaba mikisa ate ebirala ebisigadde bino byo gw'olina okutetenkanya engeri gy'okubyejjako byonna naye baaba anaabikunaazaako naye n'aba musawo anaabikunaazaako bw'aba teyawadde Pastor Bujingo adde n'ekikumi Pastor Bujingo teyawadde oli bambi yamuleese Mukama abadde amuwakuka ssente Pastor Bujingo naye embeera enaku zino temugendedde bulungi Pastor Bujingo naye embeera tekyamugendera bulungi tuyazeebakangamu lwazireeta awo ne zijjula akati tezikyajja simanyi ndowooza naye waliwo ebyamutuukako naye abyegendereze komyawo omukyala gwe wali wasiza omukulu komyawo teddize akomyewo omukyala tubita byakusaaga gwe kati omukazi amaziga gakaaba eri yakusabira najja ne mutandika ekkanisa ne mukole yadde omukazi nobwaba kukoza ebyenkanawa wakiri sigara naye kola emivuyo gyokola obwenzi bwo n'omukazi asigalawo n'oyinza okugoba omukazi n'omugoba mu kanisa n'omugoba mu bintu naabona eri gyali nga gw'olyawo ogamba nina makula beera siriasi naawe bw'ataakomyewo ono omukazi Pastor Bujingo ajja kumaliriza naye nga tannakyalina ng'ali mu mbeera za Lwasa gwe noosaaga n'ensi eno oyo omukyala amaziga gakaaba buli kiro n'ebizibu byasanga n'abaana nze nkubuulira nze Pastor Bujingo simulinaako buzibu nobwaba yagadde tankyazanga kugundiye ku radio ye ne TV ye tankyaza naye nze mbuulira amazima munange kubanga ffe tulinamu omusaayi omunalwanda tuli ffenna nze mugamba nga munne ate ffe nga bw'omanyi tubaako abacwezi n'abalangi naki kati nze mulanga nkugambye Pastor Bujingo bw'otaatereeza ensonga za Teddy
bw'otamutereza n'obaako omuteeka watuufu ne muwuliziganya bulungi n'osigala mu bwenzi ate nga oli bw'ali mu kukaaba pasita Bujingo togenda kuzimba pentagoni bw'oba ogizimbe nze kubuulira bw'onooba ogizimbe oyinza butagibeeramu zino nsonga za bulanzi zino nsonga za Yesu zisiriiko sitaani sigenda musabo sirina gye ŋŋenda nze Katonda yava nze ndi mukristaayo mwesimbu ate mukristaayo akkiriza nti waliwo okulokoka waliwo okumalirira njagala olokoke okomyewo omukyala wo w'empeta biveeko ebyo musonyi oba yakukola ensobi musonyiwe yakukola kyekyo tosobola kusonyiwa mukyala abaana bo bakati bakulaba bulala kyovula banoono toyinza mufunyisa lubuto mukama tayinza kukkiriza tasobola mukama tayinza kukkiriza Bujingo okuzaala mu mukyalo ono bazaala omwana ow'ekibi tekisoboka ekyo mujja kusula mu mayumba agafaanana gatya naye mujja kubeeranga mu mawulire mujja kukolanga ebyo mwagala n'obwonoolya emmere naye tojja kugirya neekuulira neekutuuka ku mutima onootambulanga amawanga naye ekikolimo ky'omukyala gwe wali naye ow'empita kigenda kusigalako twawasa nga tulina okuwasa abakyala be tulina okubeera nabo komyawo teddi tereza mukazi wo olyoka ozimbe eyo gy'ogenda okuzimba ekaalu abantu bonna bajja kujjulaawo era olunaku lwonna okomyawo mukazi wo by'ogenda okufuna emikisa gy'ogenda okulaba togirabanga ku nsi ne mu ggulu njagala otuuke wa Yesu ng'omwanjulira mukyala gwe owasa mu kanisa omukyala oba mu kereziya oba gye wamuwasiza yonna ng'oyanjula omukyala n'abaana babakulembedde va mu muzannyo va ku makula obwo bwenzi obuwedde emirimu togenda nga kubeera mu bwenzi mukulu wange nga tuli ffenna nze nga nkulabanga ndi mukusajja mu kristaayo tojja nze nkugambye pasita Bujingo wange nze bagamba nanyini mufu yakwata awawunya nze nina okugambako mukama wange ow'ekitiibwa olina eddoboozi abantu bakwagala ogagga wadde naye obugaga bwo saagala bugende nga bwa Lwasa saagala bugende bwe butyo ekituta ebintu bya Lwasa okimanyi y'ensonga ezo naleka mukyala wo n'agenda n'afuna bamalaaya nadda mu bamalaaya ne bamuleetera Ekisirani kakati gwe byogamba byogoba gwabigobako bano naawe tobirina oli bwe yagenda kati gw'olina bijeewa mukama kukuume akukulembere nkusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nkusabira obeere n'omukisa ogutalina buyinike omukisa ogugenda okuyamba mu biseera byonna omukisa ogugenda kujjako Ekisirani byonna omukisa ogugenda kutereeza amakaago omunkusabira pasita Bujingo omukisa nedda nsabira Bujingo omukisa ogugenda okuleetako ogugenda okuza omukyala wo mu maka omukisa ogwo bw'onooba omaze okuza omukyala wo guleme okuvaako gukubeereko n'ab'eŋŋanda bo n'abaana bo n'abekwano n'abosabira n'abotambuza era omukisa ogwo ngomaze okukomyawo omukyala gubeere ku Lwasa guwasabidde gubeere ku bantu bonna balina ebizibu bajja mu makaago guleme okuvaako emirembe n'emirembe amiina.